أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحمد لك والفضل لك ما دامت النعماء لك، فاغفر لعبد قال لك الذنب مني والعفو لك. الحمد لله حمد الذاكرين، وشكرا على إعطائه ومنعه. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوئ عملي أستغفره. وبعد إني باليقين أشهد شهادة إخلاصي ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. فعذرا يا سيدي يا رسول الله إن قصرت في وصفك، فإن وصفك لا يوصف. اللهم ربنا صل وسلم وزد وتفضل وتحنن وتمجد على هذا النبي الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. abalungi abakunganye mu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala n'ekitiibwa, mu lunaku lwaffe luno olw'ebbeeyi olw'ekitiibwa, musaawa ennungi eno ey'ejjuma ey'ebbeeyi ey'ekitiibwa, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaaze obulamu ffenna nga tuli baabitiibwa, atuwangaalize ku ddiini ey'ekitiibwa. Allahumma rabbana ahina muslimin, tukusaba Allah otuwangaaze nga tuli basiraamu. Watawaffana mu'minin, Allah otujjulule nga tuli abakkiriza abannama ddala. Warzuqna shahadatan inda almauti natiqina biha alimina biha, bw'oliba otuusiza akaseera Allah katujjulula otugabirira okwatula shahada ku nnimi zaffe, Allah tujjatulira nga tugitegeeza mu butuufu bwayo. Abalungi abakuŋŋaanyi wano mukkirize tumutende Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago, nga tukkiriza nti eriyo kisinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako ye Allah subhanahu wa ta'ala, omu mu bwomu bwe Allah. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwandiike mu baddu abalungi abaali bamwebazizza ku byengera byonna Allah subhanahu wa ta'ala byazze abawa, ne bawangalira mu byengeera ebyo nga bategeera nti Allah yabibawa. Tumusaba Allah naffe atuwandiike mu abo akkirize Allah ntumwebaza ku byonna ebyengera bye yakyatuwadde, nga waggulu waabyo we wali ekyengera ky'obusiraamu, ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyatamalagawa okuggyako kyawaabo Allah subhanahu wa ta'ala bayagadde. Abalungi abatudde wano olwaleero, neegomba mukimanye nti buli muntu okufuuka omusiraamu kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nkizo Allah subhanahu wa ta'ala gyabeera amuwadde an ghayrihi, n'atagiwooyo atali musiraamu. Bwaba Allah tusiimye n'atuwa ekyo ne tubeera abasiraamu abannama ddala, kyengera buli musiraamu yenna kye yandisaanye okukuuma obutiribiri, at least obulamu bugende, naye ng'ekyengera eky'obusiraamu tukikkiriza kuva mu ngalo. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaalize mu kyengera ekyo eky'obusiraamu, ate era atuwandiike mu baddu abakimwebazaako entakira. N'ebyengera byonna byengera waggulu waabyo kyengera ky'obusiraamu. Abaatukulembera mu kukitegeera, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bwe yamala okufuuka obulabe eri obusiraamu, n'akijjanya owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam, n'amuyigga wano nawali, n'amukijjanya mu mbeera zonna omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye nga mu bantu baatunuulira obaolyawo nga Allah wabawa obusiraamu banaabeera ba mugaso nnyo, yatunuuliranga abantu babiri, Sayyidina Umar ibn al-Khattab
mukama wa Umar ibn al-Khattab ni Amr ibn Hisham yaitibanga Abu Jahli nawanike mikono eri Allah subhanahu wa ta'ala umbaka wa Allah ya sabah nangati Allahumma ayyid al-islam wa fi riwaya Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayka sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu tanaba kuyingira dini Uislamu umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwali amusabire chengere cheri Allah yakose ekigama nti Allahumma ayyid al-islam Allah Uislamu mununuze Allahumma a'izz al-islam ngabo kiri mu riwaya hadithi ndala Allah Uislamu bwongere ekitibwa bi ahabbi rajulayn ilayka kubabiri Allah abasajja babiri Allah ngo twagaliddeko Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam miyasabira sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yamsabira hubbu Allah subhanahu wa ta'ala kumwagala ngakitegeeza ki Allah subhanahu wa ta'ala bwa mwagala ekiddako Allah agenda kumuwacengera kya Uislamu fa ahabbahu Allah subhanahu wa ta'ala namwagala sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu tewaita banga dene nkera waliwo sayyidina Khabbab ابن الأرت الأزدي رضي الله تبارك وتعالى عنه يليونا ولنم بكوا الله نغاسم الدويو اللهم أيد الإسلام الله بسلام بواماني وبسلام منونوزي بأحب الرجلين إليك كوابري الله نغو يغدكم أغاما نليوم بكوا الله نموليرا سيدنا خباب بن الأرت الأزدي رضي الله تبارك وتعالى عنه إن كيرا يكيرا جينده إراسو مساكو للدعوة ينغو يلياج كولا ناقينا مكاقا منينا وعمر بن الخطاب يجبان فاطمة بنت الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنها وبعلها نباوي سيدنا سعد ناقينا يا بسمس الدين يا الله سبحانه وتعالى إبيا فايمون سينغو بتغيرا أبا بسمس بيا بسمس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فأطلق الباب ناكون كنو مريانغو bageno muwuliranga tuuse ebyaliwo byonna byali bingi nekyenjagala mukyo sayyidina Umar najja nakola kavuyo ke yakola fi nihaya fa a'lana islama nalangirira obusiraamu bwe ngali mu nyumba ya Fatima binti al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bwamala bulangirira sayyidina Khabbab ibn al-Arat al-Azdi yali afunye weyekukuma yali yewogomye yagenda uliyanga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu alangiridde obusiraamu bwe naavaayo namugamba nti wallahi nkulayirira Allah omulungi laqad sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam albariha ejjo nabadde n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam be namuwulidde ategeeza Allah yamugambye nti Allahumma ayyid al-islam Allah obusiraamu bununuze obusiraamu bwongera amaanyi bi ahabbi ar-rajulayn ilayka nga kubabiri oyagaddeko omu namugamba nti Umar ibn al-Khattab ushhiduka nkujuliza olwaleero nkakasa anna allaha ahabbak Allah subhanahu wa ta'ala akwagadde kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali asaba edduwa yasaba Allah mukwano bi ahabbi rajulayn ilayka Allah kwa yitulondeko omugosinga okwagala fa ahabba sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa mannahu bil islam Allah nayagala sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bal wa manahahu al-islam Allah namuwe kyengera ekyokubeera omusiraamu abalungi abali wano obusiraamu tubulimu naye ng'embeera gye tubeereddemu Allah subhanahu wa ta'ala kutusiima obusiraamu singa bwali bwaggula na ssente bw'okwata mu nsawo yo z'oyinamu kakasa tewandisobodde kugula ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala zoyina ku akawunti yo ndi mukakavu ntezandizitoa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu singa bwali bwabitiibwa ng'okubeera taata Sula ng'okubeera taata Abdala taata Ali taata Fulan kakasa tikyandizitoye kuweesa kitiibwa kya kubeera musiraamu naye Allah subhanahu wa ta'ala nalekawo ab'ebitiibwa bonna abayina byonna nalekawo abasente zonna Allah subhanahu wa ta'ala nasiimira nze naawe obusiraamu falhamdulillahi rabbil alamin kyengera kinene kitusaana okutambuliramu ng'abasiraamu nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala entakira abalungi abali wano olwaleero naamira omwoyo gwange ne gyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala fahiya wasiyatu llahi ilayna
وإلى جميع خلقه. إيشنو الله سبحانه وتعالى تشاتلاميرا الله تشاتواغازا إلى الله سبحانه وتعالى تشالاميرا بتون دي بيبيونا أبارون جابالي ونولواليرو نسابة توانغالو بلامبوا فيبونا ebikolwa byaffe byonna ebirowoozo byaffe byonna ebigambo byaffe byonna nga tubikulembezaamu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tujja okumusiŋŋaana Allah subhanahu wa ta'ala nga Mwenyezi Mungu Allah musiimu ku ffenna. Musaba Allah tusiime era twagale mugambe amin. Allahumma amina ya rabbi. Akadde ke tulina kana katono biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Munzikirize n'omukaddima gotandise nagwo omulungi nime kugwawukanako nnyo tutambulire ku kigambo ekikulu obusiraamu kye bwajja nakyo owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam n'akyesibako n'akitwagazisa ng'abasiraamu tukiwangaalireko wakati mu kujjayo ekitiibwa ky'obusiraamu, wakati mu kujjayo ekifaananyi ky'obusiraamu, wakati mu kujjayo obwennyini bw'obusiraamu ng'obusiraamu bulina kutambula ng'abasiraamu bonna bafaanagana. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yatwagaliza okubeera abasiraamu bonna nga balumirirwagana, buli musiraamu yenna ng'ekifa ku munne mu nsi mwawangaalira, buli musiraamu yenna ekifa ku munne ne waba awangaalira gy'awangaalidde naye ng'alina la ilaha illa Allah kikwatako bulungi nnyo gw'awangaalira e Masaka. Owulira otya muggwe munda nga bagamba nti abasiraamu b'eshiishaan nkakasa bangi tebawulira ku nsi gye bayitibwa shiishaan, kitundu kiri wa shiishaan. Naye ne waba tokiwulirangako ng'omusiraamu oteekwa buteekwa buli wawulira nti abasiraamu b'egindi, abasiraamu b'eshiishaan, abasiraamu b'e India, abasiraamu b'egindi, buli wawulira kigambo basiraamu nga kikwatako buterevu nti ekyayogera ku ffe Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatulaga nti omusiraamu yenna ku mulala omusiraamu tuli baluganda. Ana anta wa anta ana, gwe nze gwe. Ana anta wa anta ana, gwe nze gwe. Kitegeeza ki? Nti buli kyonna ekinkwatako kikwatako butereevu. Wallahi bighaddi an-nazar ani al-qaba'il nga situfuddeyo ku kabairi zaffe, kabira zaffe, bano basoga, bano bacyoli, bano badinka, bano baganda, bano bagwere, ebbanga lyetumala nga umbrella etukuŋŋaanya ffenna ya busiraamu tuteekeddwa kubeera nga tuwangaalira mu kifaananyi kimu wakati mu mukwano gumu ng'abasiraamu. فالوحيين الشريفين القرآن الكريم والسنة abalungi abatudde wano olwaleero obubaka bwombirire obw'emirundi ebiri, Qur'ani ey'ekitiibwa n'ebigambo by'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wallahi tebyafuluma ku njigiriza eyo. Byajja bitukubiriza ffenna ng'abasiraamu okuwangaala nga buli kyonna ekifa ku muntu omulala, ekifa ku musiraamu omulala kikwatako butereevu. Alam yaqul rabbukum, Allah wammwe si yabagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti wa'tasimu bihablillahi jamii'a wala tafarraqu, wa'tasimu bihablillah wa huwa al-islam كما يقول علماؤنا رضوان الله عليهم. الله قال واعتصموا بحبل الله abalungi abampuliriza abasiraamu, Allah قال nti mwenna mwenywereze ku muguwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول علماؤنا رضوان الله عليهم فحبل الله المقصود في الآية الإسلام أو الإيمان أو التقوى. nga bw'oyinza okivvuunula Allah ga ntwenywereze ku busiraamu ffenna tubeere bumu ng'abasiraamu. Wala tafarraqu, Allah subhanahu wa ta'ala mu bye yatugaana okufaanaganako yatugaana nti wala tafarraqu, tekabatandanga ng'abasiraamu ne bukyenkya nga mwawukanye. Wala tafarraqu,
tebukyanga enkya ng'abasiraamu mwawukanye nga muganda wo toyagala kumuwuliza. Igwa Abdallah omwana wa kitaawo gwe muzaalwe wamu nga tekikomye ku busiraamu bwokka, ebbanga lyamalanga muganda wo ne bwaba nga si musiraamu, wallahi tekigwana kubanga mwawukana. Mufunamu obutakwatagana butya nti olw'okuba si basiraamu nze nasiramuka. Obusiraamu tebwatukubiriza ku kigambo kifaanaganako bwe kityo. Idhan fayajibu ala ummati lislam, kikakata kuffe ffenna nga basiraamu okukkiriza mu mbeera esooka ataadudiya, naqbalu taadudiya, okumanya nti tusobola okubeerawo mu mpangaala zaffe zonna naye nga tetukwatagana mu ndaba ya bintu. Fi awwali al-amri fi ddin kalbashar, ng'abantu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atutonda yakimanya nti tusobola okuwangaalagana nga weetuli ffenna ma ikhtilaafi ddin, naye nga eddiini tukkiririza mu zanjawulo. Ekyo Allah akimanyi. Wallahi Mungu akimanyi nti eriyo abatali basiraamu, eriyo abalokole, eriyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byonna bimanyi. Kubanga mu Qur'ani ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walau shaa rabbuka, owange Muhammad, law shaa rabbuk, singa Allah subhanahu wa ta'ala yayagala, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, bonna abali mu nsi bandibadde bakkiriza. Ar-Rasulu sallallahu alayhi wa sallam bwe yalaba nga abatali basiraamu nga batandise okutagala bakola Allah byatayagala, omubaka wa Allah yabeesibangako nnyo sallallahu alayhi wa sallam, n'anyigirizibwa n'abeera mu mbeera nga abantu bafa si basiraamu, omubaka wa Allah ne kimunyiga sallallahu alayhi wa sallam, n'atuuka ne mu mbeera ng'alinga nga alwadde omusujja. Ku lwaki? Muzeeyi Peter afudde si musiraamu, ng'omubaka wa Allah kimunyiga. Ronald afa atya nga tasiramuse, George afa atya nga tasiramuse, ng'omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kimukwatako agamba yandifudde asiramuse. Omubaka wa Allah n'afunda, Allah n'atuuka n'amugamba nti owange Muhammadi mpola, obukkiriza nze mbugaba. walaallaka baakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Obadde ki Muhammad, lima tuhlik nafsaka ala atharihim, lwaki weezikiriza olw'okuba baganya okusiramuka? Baleke ekyo kyange Allah, nze nga boobukkiriza ekikyo albalagh, tuukiriza babuulira ebigambo byange, ekyokkiriza kibalekere kindekere Allah. Hatha huwa alislam. Farrasulu ballagh, nabbi n'agenda ng'asomesa bigambo sallallahu alayhi wa sallam, ayagala n'abikkiriza, ate abyagala n'abireka. Bal arrasulu sallallahu alayhi wa sallam aqbala ta'addudiya, nabbi yakkiriza nti ekyo weekiri. Wa aasha ma'a alyahudi fi lmadina ma ikhtilaafi ddin, nabbi n'awangala n'abayahudi mu Madina, wallahi nga baawukanya eddiini, naye n'abayisa bulungi sallallahu alayhi wa sallam, tebamwogerako bubi. Omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okumanya abakwata bulungi abataali basiraamu bonna, mwe mutusomera ebyafaayo bulijjo. Bwe yaleese mukanga ava e Makka sallallahu alayhi wa sallam, n'ayita Sayyidina Ali ibn Abi Talib n'amugamba nti wange Ali, nze nkyankeera ngenze n'Abubakari tugenze Madina, enkya tugenda Madina, naye bino wammanga nkusaba osule mu kitanda kyange kino. Abamu balowooza abantu nabbi wa Allah yaleka Ali mu kitanda kye abuzeebuze abataali basiraamu, abaali bamulinze wabweru. Si yali ensonga enkulu. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aleka Sayyidina Ali ibn Abi Talib fi firashihi sharif, mu kitanda kye ekyebbeeyi ekyekitiibwa, nga tamuleseemu kubuzaabuza bataali basiraamu wabweru, nedda ng'amuleseemu lwa nsonga ki? Liyuaddi al-amaana ila ahliha. N'amugamba nti Ali ŋŋenda, naye ne basa gy'olaba ya muzeeyi Peter ye yagimpa erimu ekyapa kye, bwe naaba ŋŋenze ku makya gimutwalira ogimuddize nti ŋŋenda, naye ente gye tulina wano eyakazaala n'omwana gwayo si yaffe, ya muzeeyi Ronald. Enkya gamba abaana bagigobe bagizzeeyo wannanyiniyo. Hatha huwa rasulukum, oyo nabbi wammwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
naleka Sayyidina Ali ibn Abi Talib ng'amulaze buli kimu kirina kudda wa ono kino kyono n'atambula n'agenda mu lugendo mwe yagenda sallallahu alaihi wasallam n'atuuka e Madina n'asiŋŋaanayo Abayahudi abamukijjanya ebbanga lyonna naye ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantaqim takola revenge bal nabbi sallallahu alaihi wasallam abasembeza kuba kimanyi bakikola lwa butamanya sallallahu alaihi wasallam wallahi bamuyisa mu byonna naye nga yaltamisu lahum udhra nga nabbi abaterawo ekisonyiisa sallallahu alaihi wasallam Uhudi bamukuba amayinja sallallahu alaihi wasallam n'atuuka okuvaamu amannyo n'avaamu omusaayi omungi naye mbi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala weeteke mu kafaananyi ako bakubye bakuvumye boogedde byonna bwe yawanika emikono eri Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti Allahumma ghfir li qawmi nabbi n'abezaako Allah sonyiwa abantu bange kubanga kimanyi nti ababutabeeteekako Allah subhanahu wa ta'ala yandibawonereza Allah kumbaka we yali tasaaga Allah yagala nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nabbi yamugamba nti Allah wange Allahumma ghfir li qawmi sonyiwa abantu bange abo bange Allah Allahumma ghfir li qawmi Allah sonyiwa abantu bange fa innahum la ya'lamun bakikozerwa butamanya ne banvuma ne bankuba ne bampisa mu byonna Allah nkusaba baddiremu tobabonereza oyo nabbi wammwe Allah gwabagamba nti walakum fi rasulillahi uswa mwine ekyokulabirako ekirungi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Amru ajjala Abu Hurairah radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu Tufailu ibn Amri ad-Dawsi bwamala okusiramuka naddayo mu kika kye eky'Abadawsi akikole bajja eri obusiraamu n'agenda bagamba bannaye musiramuke wallahi teri yakkiriza kusiramuka mu myaka 7 okujjako omuntu omu Sayyidina Abu Hurairah n'amuleetanga nti ya Rasulallah bukyanga nkowoola abantu bange ab'ekika ekidawusi gamba abengeye oba abengabi oba abalangira oba bonna boyinza okubirako ekifaananyi baganye ya Rasulallah naye omubaka wa Allah ebbanga tumaze tubakolamu da'wa tubagamba bajje eri obulungamu batuvuma batukuba ya Rasulallah ud'u alaihim tuyambe bakube dua etaleka kiramu waggulu ud'u alaihim bakube balayi basabe Allah babebentule bonna Allah bajjewo nabbi n'abatunuulira nga bambi boogeza butamanya n'abagamba nti bwe mugambye mbakube dua muwanike emikono tusabe ne bawanika emikono ng'amanyi omubaka wa Allah dua gy'aleeta n'okwokya eyo kya ne bagamba ya Rasulallah leeta tumiinise omubaka mu dua yagamba nti Allahumma Allah wange omulungi nga bagamba amin Allahumma hdi Dawsa wa'ti bihi Allah lungamye ekika ekidawusi ate Allah okireete Allah baleete tutambule nabo bamugamba nti ya Rasulallah alaihim la lahum kyetugambye basabira Allah bakube balayi tobasabira birungi nabbi n'amuddemu wanike ne baddamu ne bawanika naga nti Allahumma hdi Dawsa wa'ti bihim Allah lungamye ekika ekidawusi okikole ki okireete Allah kirina kiggwere mu busiraamu abantu bane duwa yombaka wa Allah teyabasanyusa mu kaseera ako baga omusajja tumugambye abasabire Allah abajjewo bonna baganye okusiramuka ate abasabira Allah bulungamu Abu Hurairah radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu mu byatugamba atugamba nti wallahi tetwaddamu kugenda mu kika kidawusi okujja nga buli gwe tugamba nti siramuka atugamba kimu dulluni ila rasulillah mundagire eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam حتى أعلن إسلامي نين نانغيري بسلام بوانغ فدخلوا في دين الله أفواجا نبا ينغيرا مدين يا الله سبحانه وتعالى نبا غويرا مو ببينجا نبي بينجا لواتي أمبكوا الله صلى الله عليه وسلم يبقوا تمبيرا باللطف واللينة مبيرا يبقوا تامبولا مبيرا يا كساسي رغانا مبيرا يا كبوا ينبجا لكن أين هذا المنهج النبوي فيكم أيها المسلمون مبيرا يموما بسلام ويريد الدواء muwangala mutya ne bannammwe mubayisa mutya abasiraamu abatali basiraamu muwangala nabo mutya mubagazisa obusiraamu oba mubongerayo wala eri obusiraamu aqulu ma tasma'un attaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iri almuslimina qulu astaghfirullah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam
وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد abalungi abakunganye mu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kaongezeko lwaleero tukyamutenda Allah lubeerera ate era musaba Allah tuwangalize mbamutegeera era bamwawula mugambe amin. musaba Allah tuwangalize mbamutegeera era bamwawula musaba Allah subhanahu wa ta'ala bwaliba atusiza akaseera atujjurule nga tuli abakkiriza abannamaddala. abalungi abakunganye mu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala munzikirize mukadde kano biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nga tufundikira ebigambo byaffe byolwaleero. mbagambye obubaka bwange gye muli si bunene, bwakubasaba ng'abasiraamu tuwangaale ng'abasiraamu nga tuli kitole, nga tuli bumu wakati mukwawukana mu birowoozo. mbagambye kyolina okukkiriza ng'omusiraamu ekisooka kwe kukkiriza tetuyinza kutegeera kyekimu abada. bw'atyo Allah bwe yatukola. kabeere baana b'ozaala wakawwo, baana b'ozaala ewakawwo gy'obatuuze obagambe nti baana bange mulaba mutya enkya tunywere ki ku caayi, baana bange mulaba mutya tunywere ki ku caayi. bwe dalagenda ku taata tuli omugaati sula gambe taata nedda tujja kulirako ono muwogo asigaddewo. Mariyamu akugambe taata nedda tumunywerewo. buli omu akuwa endaba eyiye. bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutonda. waliwo najja okugamba nti taata tubireke tetunywa, buli omu agenda akola ebibye. bw'atyo Allah bwe yatukola tetusobola kutegeera kyekimu abada, naye tulina okukkiriza nti wakati mu kuba ntutegeera byanjawulo tusobola okuwangaalagana, kubanga Rasulu sallallahu alayhi wasallam yatuwa ekyokulabirako ekirungi. asha maa ghayrina, yawangaala abataali basiraamu abataali bannaffe mu nzikiriza. nabbi n'awangaala nabo fil madina akthar min 10 sanawaati, ebbanga eryasukka emyaka 10 nga tabafunye mbuzibu, tebamufunye mbuzibu sallallahu alayhi wasallam. lima la nataayashu bainana maa wihdati ddin, lwaki ffe situwangalagana nga tutugatta eddiini emu, ffenna tuli basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala nga tumaliriza ebigambo mu suratu al-Baqara Ali Imran bwe yamala tukubiriza Allah okubeera obumu yatugamba nti wala takunu kalladhina tafarraqu. abalungi abali wano olwaleero tembeeranga bali abaayawukana. wakhtalafu min ba'di ma jaa'ahumul bayyinat, ne baawukana ne batakwatagana oluvannyuma lw'okutegeera ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala byabagambye ti Allah baagala kubeera bumu. naye Allah subhanahu wa ta'ala kye yazzaako yamaliriza agamba ulaika lahum adhabun adhim. idhan kyekijja ba'da alfurqa, bwe mumala okwawukana kyekiddako Allah subhanahu wa ta'ala abagamba bw'oba oliwaka ewuwo n'oyawukana ne muganda wo, n'oyawukana ne mwannyoko, n'oyawukana n'abaana bo, n'oyawukana n'abantu bo, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ulaika lahum adhabun adhim. wallahi ekiddako Allah agamba nti abo balina ekibonerezo ekinene. lahum adhabun adhim. يقول علماؤنا رضوان الله عليهم لم يقل عذاب أليم وقال عذاب عظيم. الله قامت يا قانت باينة كبونة ekiruma n'abalina ekibonerezo ekinene, kubanga ekiruma kikoma kuruma bal azim, ekinene kigatta okuluma alina kisigala nga kigattamu n'ebirala. ekitegeeza nti bwe tuteetereza ng'abasiraamu ebigenda okujja bigenda kubeera binene. tuyinza okukkiriza tituwangaalira mu mbeera nga hadha yaqulu an hadha wa hadha yatakallam an hadha, ono ayogera ku ono n'oli n'ayogera ku oli n'oli n'ayogera ku ono. naam ekyo wekiri. mbalayirira Allah mulungi tekijja kukoma. bw'atyo Allah bwe yakyagala, lakini tukiweebwa tutya? gwe ng'omusiraamu otambula nakyo otya? oyinza okulowooza nti oyinza owangaala nga toyogeddwako. gwe oyinza okulowooza nti osobola okuwangaala nga toyogeddwako. ng'abaddu bayogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ittakhadha arrahmanu walada, ti Allah yazaala n'omwana. وقالوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون. بايوغركو الله نبوغركو مبكا محمد صلى الله عليه وسلم تيو محمد ساحر ملوغو
au majnun Muhammad yandiba mularu bwabango mbaka wa Allah ayogerwako sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu Allah na ayogerwako uterevu fakaifa anta ategwe hamidu wabwe lwaki tebakogereko chairman oyo nebifaanaganako anta min babi aula okubanga oyogerwako Ali wabwe lwaki toyogereko Ali wallahi gwakulemberwa okubanga oyogerwako لكن هذه قاعدة قرآنية اجعلوه في حياتكم بارك الله فيكم principle mu Qur'an inje basibiriranga abasiraamu nga nfundikira ebigambo byange buli wawulira embeera yonna ngezze ngekunyiga eva muganda wo eva muntu wo kyekiddirira nga omusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba waja'alna ba'dukum li ba'din fitna Allah yagamba mu Qur'an waja'alna ba'dukum li ba'din fitna igwe kumama oli kikemo kitawo kugwe kikemo igwe kubana bo oli kikemo igwe kumuganda oli kikemo igwe kumkwano gwo oli kikemo waja'alna ba'dukum li ba'din fitna mugenda kuwangala mwenna nga buli omu kyakugezesa buli omu kikemo eri munne Allah tikyayagala subhanahu wa ta'ala falhaqqu subhanahu يقول أقبل آية أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون الله قابل يوم أجينا فوق كذب وريموني نمنا سبلوكو وانغالاغانا منا سبلوكو يقومي كريزا الله تيجاتوا غرامو mubutonde Allah bwatutonderamu nga buli omu yenna kigezeri munne wallahi kabere mchalawe waka waliwo oluziba n'olyanga tuyagala mutunulako naye nga wamuwasa n'omujje waabo ate togenda kumuzaayo nga mama mino oyo wallahi simanyi tuli asagala kusulayo werero naye nga wuwo wamuwasa Allah kikyayagala atasbirun onamugumikiriza ddayo waka omuyise bulungi ekyo Allah kyayagala munno gwawangala naye waliwo olunaku olukeera nga ali ono gwosiiba naye toyagala kumulabako oba oluusi ekigambo kiwawulidde nti yakwogeddeko kino bambi oluusi nga yakyogedde mu butanwa oba oluusi nga kyamusimattuse oba oluusi nga kijweteke teyakyogedde Allah kyayagala atasbirun munasobola okugumiikiriza embeera eyo ne muwangalagana wakati wammwe wakati mu bigambo ebyo ebindi abalungi abali wano olwaleero Allah kyatwagala mu kubeera bagumiikiriza buli omu agumiikirize munne okutandikira ddala mu maka gaffe gye tuwangaalira ewaka tujje nga tulinnya tugende mu famirizi zaffe tugende mu bika byaffe tugende ku bitundu byaffe ng'ab'e Masaka tugende ku ffenna ng'Abannayuganda tuwangaale ffenna ng'Abasiraamu bal ng'abantu bonna Allah ayagala tulokulaba subhanahu wa ta'ala nga buli omu asobola okugumiikiriza munne tutambule mu mbeera ng'osobola okutegeera munno wakati mu buddagala bwonna Qur'ani bwe yatuwa obw'okuwangaalagana Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa eddagala wakati mu kuba nti bano bagenda kweyogerako bano bagenda kwevuma bano bagenda kwekakkanya bano bagenda kweyisaamu amaaso bagenda kwogera bino nabiri Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti fa'fu wasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum abange mwemanyiza okusonyiwa wasfahu ate mwerabire mwesonyiwe ekyo kiri mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mu bitendo bya Allah ya'fu wa yasfah Allah asonyiwa ne yesonyiwa Allah asonyiwa ne yesonyiwa kyatukubiriza nammwe mwemanyiza okusonyiwa n'okwesonyiwa mujja kuwangaala bulungi tekijja kukomaako kokka ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum mwe mutaagala Allah nammwe abasonyiwe ekitegeeza nti bw'oba oyagala Allah okukusonyiwa naawe weemanyiiza okusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukusonyiwa buli budala wakuyisa obubi n'omusonyiwa nga naawe omanya nti Allah subhanahu wa ta'ala ansonyiye naye buli wootasonyiwa ate nga ogamba Allah akusonyiwe
ya Allah tandikire ku kyokusonyiwa nga gwe tosonyiwa baddu. Idhan twemanyiza okusonyiwagana wakati waffe tujja kumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musonyiye kuffe. Sayyidina al-Hasan al-Basri radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ekiro kimu abaali ewuwe mu nju, omusajja ayita ku nnyumba ye yagenda omuwulira nga Hasan al-Basri at-tabi'iyu al-jalil radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ali mu nnyumba ye asaba edduwa, yad'u liman zalamahu la yad'u alayhim bal yad'u lahu. Tabasabira bibi nga basabira birungi. Omusajja aba ayita yagenda owulira nga Sayyidina al-Hasan al-Basri ali mu nnyumba ye awanisa emikono abazusala salatu layiri agamba Allah nti Allahumma, Allah wange omulungi budala ne hamidu ne sula ne gundi Allah abo bandyaza amaanyi sente, Allah nkusaba bagaggawaze, Allah tobalagange ennaku bawa obulamu obulungi, Allah gundi banzikakkanya ne banjogerako ebigambo, Allah bakuume nga babitiibwa, Allah bawangaza obulamu bwawe bwonna nga babitiibwa. Omusajja ono neewuunya, dhalamuuhu bamulyaza amaanya, wayad'u lahum n'abasabira Allah bawe birungi. Naam, bwe bwakya ku makya najja n'akonkona nanga nti mukama wange sami'tuka al-layla, nakuwulidde mu kiro nga tad'u liman dhalamak, ng'osabira bonna abakulyaza amaanyi ebirungi, Allah bagaggawaze, Allah bongere ebitiibwa, Allah bawe obulamu obulungi. Hatta tamannaitu law kuntu minhum, neneegomba nti subhanallah, singa nange omusajja ono namulyaza amaanyi akooko. Ma hamalaka ala hadha, naye lwaki gwe abakulyaza amaanyi obasabira birungi? Namugamba nti alam taqra qawluhu ta'ala, gwe tewasoma aya eringa Allah agamba nti fa'fu wasfahu ala tuhibbu, yaga nti fa'fu wasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Tewasoma ku aya nga Allah agamba mwemanyiza okusonyiwa n'okwesonyiwa, nammwe Allah ajja kubasonyiwa. Nawe nti mukama wange kitegedde ye aya eyo ensonga lwaki buli ampisa obubinze musabira Allah muwe birungi, buli akwogerako nti otategeera nga ogamba nsaba Allah muwabire musajja mutegeevu, khalas intaha alqadhiya. Oyo mubbi nga nsaba Allah gwakusaasa obubbi, Allah akugaggawaze tobbanga, khalas. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu nga Imam al-Ghazali bwatunyumiza fi Ihya ulumuddin, kana yabta'u ta'aman, yali musajja musuubuzi wa mmere ng'agenda n'asuubula emmere eyo mu byalo, n'ajja e Masaka mu tawuni n'atunda emmere ye. Naye aba atunda emmere olunaku lumu, omusajja omu n'ajja nga mubbi n'amubaza akasente ke we yali akateka wano mu kitambaala, n'akamubbako konna n'akatwala, kapito yenna n'amagoba n'agalyawo n'agabuzaawo. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bw'amala okutunda emmere n'akwata sente waziteeka, fawajadaha qad hallat, yagenda nga sente ziriwo, n'abuuza abaali katalaawo nti bannange ndabidde kasente kange sibanga ninawe nkasudde wano, nga nti mukama waffe akasente tetunnakalabako. Faja'alu yad'una ala man akhadhaha, ne balanga okusabira akabbye, Allahumma qta'u yadu sariq, Allah abbye sente za Abdullah ibn Mas'ud, Allah mutemeko omukono. Wafa'al bihi kadha wa kadha, Allah abbye sente z'omusajja musule mu boda. Wafa'al bihi kadha wa kadha, Allah musule mu ttooyi, Allah mukole kino na kino na kiri. Bamusabira dduwa mbi njereere. Naye ono gwe babba omubbe Abdullah ibn Mas'ud as-sahaba radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, yabawulira naye baali basaba yawanika emikono eri Allah, n'amugamba nti Allahumma, Allah wange omulungi, in kana akhadhaha ala haja, bw'abanga ono abbye sente zange azibbye ng'alina obwetaavu. Waliwo omuntu abba nga tabbye lwakuba mubbi, naye embeera bambi nga yemutumye. Allah waba azibbye ng'abadde mwetaavu, Allahumma barik lahu fihi, muteero mukisa mu sente ezo Allah, yonna gyaziteeka agenda azifunemu. Allahumma, Allah wange omulungi, bw'aba azibbye ala jarima, nga ye muzeego agenda abba abantu, musajja mubbi, Allahumma ja'alhu lahu akhiru dhanbun yartakibuhu, Allah kkiriza libenga lizambi lyasembyeyo okukola, sente zazitwale, kyonna kyazikolamu akifunemu nnyo, yeerabira okubba, omutima gukomaawo okubba. Abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim bwe batyo bwe baawangaalanga wakati mu kwetegeera, mu kusaasirigana,
nebawangalira mu mbeera eyo mu kwesonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abasiima faradiyallahu anhum Allah n'abasiima bonna nabo ne basiima Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Abalungi abali wano musaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi akkirize ffenna tuwangaaze nga tuli baaluganda. Musaba Allah tuwangaaze nga tuli baaluganda. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe oluganda olwannama ddala otalimu bukumpanya na bigambo byonna. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaaze nga twagalana mukwano gwannama ddala. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaaze nga abasiraamu nga tussa kimu era nga tuteesa kimu. Mukama waffe Allah tukusaba tusembereza abantu abalungi, tukusaba Allah tujjemu abantu ababi, tukusaba Allah twesambye abantu ab'ebigambo, Allah twesambye abantu abaagala okutwawula, tukusaba Allah tufuule ekifaananyi ekirungi eri abasigadde, Allah tufuule ensonga eviirako abatali basiraamu okuyingira mu busiraamu. Tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otwagale, tukusaba Allah otwagaze ebitonde byo byonna, tukusaba Allah otugabirire mu ngabiri esinga okubeera ennungi. Allah nga situmaze kukola nnyo, Allah tugabirire nga situmaze kutakabana nnyo. Allah teeka emikisa mu mirimu gyaffe, Allah teeka emikisa mu mayumba gaffe, Allah teeka emikisa mu baana baffe, Allah teeka emikisa mu bakyala baffe. Tukusaba Allah oteeka emikisa mu mirimu gyaffe, Allah oteeka emikisa mu mikono gyaffe, Allah teeka emikisa mu byonna ebituukibwako amaaso gaffe. Rabbana innaka waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma rabbana ahyina muslimin. Tukusaba Allah tuwangaaze nga tuli basiraamu, watawaffana mu'minin. Allah tujjulule nga tuli abakkiriza abannama ddala. Allahumma rabbana warzuqna shahadatan inda almauti natiqina biha alimina biha. Tugabirire Allah okwogera shahada ku nnimi zaffe mu kaseera ak'okufa, Allah nga tujjatulira nga tugitegeeza. Allahumma rabbana ahyina ala millati rasulik. Allah tuwangaalize ku nzikiriza y'owekitiibwa nabbi wa Muhammad, watawaffana ala sunnati rasulik. Allah tujjululire ku nkola y'owekitiibwa nabbi wa Muhammad, وانفعنا يوم القيامة بشفاعة رسولك. الله تزوكز يوم القيامة نوتوك ورزاق النبي ومحمد. واحشرنا إلى الجنة في زمرة حبيبك. الله تينجز الجنة نتولي مقروب يوجتب النبي ومحمد. اللهم كما آمنا برسولك ولم نره. الله نبو تكرز النبي ونستمل بيكو لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. tutwawulanga wakati waffena ye Allah pango todde mujana wenyini wagenda okubeera ma'a nabiyina wasiddiqina washuhadai wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واغفر لنا ولجميع موتانا موتى المسلمين كافة عامة من لهم زائر ومن لا زائر لهم. اللهم ربنا اغفر لهم وارحمهم، ربنا اكرم نزلهم، ربنا وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا أبدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ميميرية ساري مسبا الله ساسري نما بساسري مغامبي آمين.